Aha, webale okubanga otulaba era nga otugoberera nkulamusizaako nnyo nenkwebaza egyo gyotusizaako emikono gyo gyotusizaako engalo zo bukeredde ate n'okutuuka bwe buzibidde abamu mukakasa nti musibye mugandaalo era nga kakasa nti muli awaka we mutwegekedde amaaso mugamba nti katulabe tuli muva mpitewo nga bwabadde mu week era yenteekateeka eno gye tuba n'olunaku olw'Sunday essaawa ziba 2 empaka eyo gye tukola era nga tutunulamu ebyo bikoze amawulire mu sabbiiti nyongera okusaasira abalumiziddwa abakoseddwa ate nensanyuka wamu nammwe abafunye ebibasanyusiza naku z'omwezi zeezo 16 mwezi ogwa Musenene 2025 newuunya mwezi guno ate gudduse nnyo wadde baguyita black naye baaba gudduse nnyo simanyi balandirodi kye banaatwagaza kubanga nabo balina emyezi okugiraba nti gidduka nnyo ne basaasira ku bantu naye kino kitegeeza kuba nti okola okufaayo okuba nti okola osobola okubanga osobola okwetaasaako n'okwetakkuluzaako embeera yonna ebeera ekwetolodde nze Arafat Musoke okuteekerateekera n'okwanjulira enteekateeka eno va mupitewo bwabadde mu week era nga olunaku olwaliro ndi ne bannamawulire basatu balambire bannamawulire nga bakola n'emirimu gyabwe emirala era ku mukono wange guno ogwa ddyo nga ngenda kutandika ne muganda wange mugagga Jude Wannume ono nno munnamawulire naye kati ate amaanyi asinze kubanga gateeka mu kulwanirira ddembe ly'abuntu nyina muganda wange Bate Abubeka mumanyi wa bulijjo tavaawo class monitor the observer ne Uganda Radio Network so nga ate nina ne veteran munnamawulire ate ng'oba oli awayambako omukulembeze w'eggwanga kukuuma obutebenkevu n'ebyokwerinda mu kitundu eky'Ejjinja RDC Alhaji Ahmed Katerega Musaazi Ejjinja y'ekyalo otulina n'ejjinja kalooli ejjinja y'ekyalo nakimazeewo kuba bwe twabadde mu meeting ya region nembaga toyinza kugamba nti Jjinja Rural ng'erina town councils 5 n'eggombolola 2 naye tekinayisibwa ne bakkiriza nti bagenda kudda ogiyita Rural bajja gamba Bugambi ti Jjinja district kubanga ate ne mu makolero ekyo kyadde kyakwemulugunya naye nga ekimanyibwa kyayiseemu bwe twali mu Bukedde nakikopye ku mukama wange ayinza n'okuba ng'alaba mu Bukedde Ssekawungu bwe twatandika Bukedde ne vision yalina ze yali eyita Rural Papers Olumuli Lupinyi ne Etop n'agamba nti Bukedde tayinza kuba Rural Paper nga yesinga okutunda mu Kampala era mukama waffe William Pike nakizanga Bukedde teddayo kuyitibwa Rural Paper Rural Paper zeziri ze Etop Lupinyi naki kale nja kusaba buli omu musekenzi asatu asooka abuuzeeko ku balabi baffe then today tubeere nga tubakutandikirako mpolampola mukulu Wannume gwoba osooka nja kulamusa ku balabi aba BBS Telefina eyaffe ate nawe mukulu Arafat Sebo ne yanziza okubeera nga olunaku lwaleero ontadde ne baganda bange bano ate era ono naye veteran mawulire naye mukulu Katerega obadde omwanjula noga nti ayambako pulezidenti mu nsonga z'ebyokwerinda kitegera bulungi naye okujjako kinabate singa ogambye nti akyali mu mawulire akyakola ekimanja kukyewuunya naye omuntu okkirizibwa okubeera retired so kati mukulu Katerega ye mutwala nga retired mu kiseera kino nze mugagga Jude Wannume ndi executive director w'ekitongole kya Advocacy for Workers Relief Initiative Limited ate era nga tukolera wansi wa PAL Foundation for Development Initiative Limited kitongole kikisangibwa mu Maganjo naye nga ate tukola nnyo okulaba nga tulwanira eddembe ly'obuntu okulaba nga teririnnyirirwa naddala mu kiseera kino wano nawali nazuula nti abantu baffe naddala abakozesa ebitongole by'obwannannyini gavumenti yali yeesuddeyo gwa naggamba okulaba nga ate oba oli awo ebataasa n'okutaatira abantu okubanyigiriza naye ekizibu ekyo kikyaliwo era tukyakubeera gavumenti omulanga eveeyo eyo nkulaba nga ate oba oli awo enyikiza kubanga aba investors abajja wano okuteeka wano ensimbi batulugunya bannayuganda mu mbeera oba oli awo eteetaagisa nga tewali abakuba ku mukono babakuba emiggo ne babatta nyina ne gye basima golodi esalize busi ye nafunye information which ewedde bandetera case ku office waliyo ekitongole ky'Abachina kisima golodi naye bakukuba emiggo ne bakutta ate n'okuziika ne bakweziikira Abachina yes ebigenda maaso nze omanyi munnamawulire soogera bintu byanjwanja oli agala okukakasa osobola okujja n'enkulaga bwino document zonna baazineetedde era nkakasa nga sabbiiti ejja ndowooza mukama baana batuusiza inshallah nja kusobola okugendako mu bitundu ebyebuusi okusobola okulaba nga nkola kye bayita ground okuverifying ground okulaba ebyogerwa ddala bituufu kubanga ne beekubira omulanga eri ba DPC
RPC nga bomanyi nti omuntu asima gold aba alina ensimbi nyingi nnyo kandi olw'ensonga eyo wonna asobola okuteekawo ssente n'asobola okubanga ne bw'okuba omulanga tewali agenda mu maaso nakuwulira Ssebo ne yanziza kale muganda wange amawulire si malungi nnyo naye ekirungi nti we gatuuse ku ggwe yeewaayo okulaba ng'oyambako nno ekintu ky'olimu wana abasinga bakaabira kya minimum wage nakyo tulifuna akadde tukyogerako batte oyo omulaba bw'asiriikiridde bw'atyo balowooza biki batte sijja kugaa nti weyajja neebuzako ku balabi abatulaba ku telefayina tebalamusaako mwebale gye mutuusaako engalo abafunye obuzibu tubasaasira abafunye obulungi nammwe tubajagulizaako birungi mu Uganda si bingi manyi bagamba nti olaba embwa ate gwe weddiba nalabika vidiyo jo oba leero nga actually yakulira kati Entrepreneurs League mu NRM agamba banange tuli bubi ebirala byonna mubireke lwakiri mukole ku byobulamu yakulira abagagga b'NRM tumusaasira olw'okufiirwa maama kubanga okufiirwa omuzadde ensonga nkulu naye ekyokukaaba ffenna tukaabira wano mu Uganda teri atakaaba kahinda otafiirwe bamugamba nti muganda wo ali mu basement neyeewakana nti zinayo muganda wange mu basement kyokka nga namuwulira ng'ali ku law society ng'agamba waliwo relative we naye gwe baakola ki gwe baakwata so kati bino byampawo atalikaaba so naye so eggwanga eddungi ligasa buli omu goyinza okuba olowooza oli akulira ba entrepreneurs ba NRM naye naawe akaddeko kajja kutuuka okole ki okaabe ebyafo okutereeza eggwanga newankubadde oli mu gavumenti naawe kukuyamba kubanga eggwanga eriteredde ligasa buli omu akasembayo nti NRM lumutera okwebuuza nti singa jasimbu ompeyo ekintu kimu abawagira NRM nze sigiwagira sirimba naye abawagira NRM oba ne mukama waffe Yoweri Museveni tumubuuzeyo ekibuuzo kimu nti kintu ki kyokoze mu Uganda naawe kyowulira nga wetukikubuuza naawe okyogera nga ffenna bannayuganda tukyegattako nti ekyo kituufu omusajja ebirala bimulemye naye kino akikoze ki akikoze okibuuza oyinza okumala olunaku nga tonafuna ansa consensus tugambye consensus twetaaga ddembe kisinzira board finding eddembe naye wetunagenda mu definition y'eddembe oba emirembe ojja kukizuula nti emirembe tekitegeeza kubulawo kwa lutalo peace does not mean the absence of war tuyinza okuba tewaliwo naye nga tewali mirembe nga wasuze obadde otandika wano ogambye nti bannanga omwezi guweddeko nga guddusi balandiroodi mutukwatiriramu olina emirembe tekitegeeza nti okubulawo kw'olutalo tekitegeeza mirembe naye tubalamusaako bannaffe mwebali kulaba kale Haji nawe buzaako okubalabe abatula mwenna musibye mutebasibwa ne bannyabo mwebali gye mukola abafudidde mu boozaayoza abafiiriddwa nga mukadde waffe muganda waffe Haji Basajja Balaba ne tubasaasira Mukama Katonda yatukola sayansi tannatuuka ku mbeera ng'omuntu ne bw'aba afunye obujjanjabi obwenkanawa tasobola kufa ekyo Katonda yakyesigaliza nti buli omu alina okukomba kuki komba kufa ne bwaba malwalira oba Amerika oba Buyindi oba Japan naye ebyobulamu ffenna tusaba nti byongere okutumbuka ate bigenze biteerera ne population yaffe nayo nki nayo nnene mpose onsaba onzikirize nebaze mu ngeri y'enjawulo abantu b'e Busoga ennaku zino gye nkolera ngeri gye bajumbidde nnyo okwaniriza president abadde ayita mu Arua Gulu Lira Moroto Soroti Mbale olumu nga tutya nti naye bwe yamaze Busia essaawa ez'ettuntu olw'eggulo n'ajja e Bugiri abantu bonna kumpi ne bagwayo kyatukoze bulungi era semusaba onzikirize okutegeeza nti olwaleero awummuddemu naye nkya Mukama Katonda nga yagadde ajja kubeera essaawa ez'enkya e Bugweri olw'eggulo abeere e Namutumba ate ku lwokubiri ku makya abeere e Buyende olw'eggulo e Kaliro ku lwokusatu ku makya abeere e Namayingo olw'eggulo e Mayuge ku lwokuna ku makya abeere e Luuka olw'eggulo e Kamuli ate ku lwokutaano ekibanyi kigwe n'Amenvu asooke eyiganga ku makya ajje ewaffe mu Jinja City ne Jinja District olw'eggulo naye ku lwokuna essaawa 10 tujja kubawoneke twandiise akasiki
balamu ono minisita w'abavubuka tugenda kubeera naye mu Jinja district so abantu bano bonnafuna ku PDM nafuna ez'emyoga ez'abakyala ez'abavubuka twagala tujje mwazifuna oba byampewo n'okuwa obujulizi ekirala entambula awo njogera nga Jinja district n'atwala abantu ku venue ku Lwokutaano ab'omu Jinja district eyo bantuukirire tewali buzibu ayagala okugenda ku venue entambula nteeketeeke akusangewa ab'Ejinja district bamanyi we bansanga ogambye b'Ejinja bokka abalojasanga abantu mu Kampala ndi RDC wa Jinja district era abantu b'eŋŋamba ba Jinja district aba muganda wange Guluma abajinja City nabo bamanyi we banamusanga nze mbasitule mbatwale ku Ebugembe ku kisaawe we banabeera n'okubaza baba alina obuzi ayina entambula agenda atasobola katono gwe tunaba kuwa oda amasomero nawideko amasomero oba gwe ebyote binatuuka oba si bituufu amasomero gatya bano okugenda okulaba ku pulezidenti waabwe propaganda just mbuza bubuuza onyambye eggulo bwe nabadde ku kitebe kya district omuzira kisa nankuba nantemyako naŋŋamba abaheadmaster balaba abakukuta ku Mande bategeka okugoba abaana olw'essente z'ebibuuzo simanyi n'aliyazza emmere namaze okugamba ba DPC namaze okugamba Kaawo ne DO ne Diso ate ne chairman wa district namugambye headmaster mu Jinja district eyeegobyagobye omwana weekend asibira ku police asibira mu court ate mikisa gy'okuyimirwa ng'omuvunaana kyolwo olwaki ogoba abaana olw'emmere abazadde be baliisa abaana ora along obadde nabo omaze omwezi mulamba tosomesa ddembe lyo weediimi mu weekend mweyagala okugobera abaana kiki kyogenderera okubanga mu weekend mweyagala ogobere ku baana lwaki toyagala bagobenga mukama wajja no twakkaanya nti omuzadde yavunanyizibwa kuliisa omwana omuzadde bwakkiriza okubaayo kawaddeyo omwana we n'alya no problem oyo atamuwadde gwe togoba mwana we ninga abadde alya ekyo kyetwakkaanya kakati ate bw'oyambako muyambako obuyambi ku bazadde bano ne bagira mu kifo ky'okubagoba n'amasomero gasigale nga gatambula mwandike eno wiiki nange nkoze oda abaana badde bagenda okugoba kamba kwatize kutambula ne Masaka twali tukitambuza bulungi Ejinja sinnawezaayo myezi 2 nsuubira nakyo tujja kutuuka ekitambuza obulungi kale tulaba omulungi era tugopera njagala kuyita ayitako kati mu bintu ebitonotono bikoza amawulire